anefe ate tugwanga abagwa bafaanana nga ffe. You know, like tetugwanga because like we sing in church, tuyimba ku parties, tuyimba ku kwanjula, you know, nene tubeerayo lwakuba tetubeera nnyo mu bivvulu. Nze siri muntu ayagala nnyo ebivvulu, sibeera mu bivvulu. Nnyumirwa nnyo okuweereza mu kkanisa eri abantu abakooye, eri abantu abaweddemu amaanyi n'essuubi. Kati ebivvulu sitera nnyo bibaamu. Kati omuntu asobola okuyimaawo n'agamba nti bambi balabika baagwa because tetubalaba, you know, like mu bivvulu. Tetukyali gundi ya bivvulu. Kati abantu bayinza okundaba ne balowooza ndi wa kabi, ne balowooza ono yakikuba maama, naye nga tebamanyi nti no nina gye nava. Kati eyo mu audience wabeera yalina embeera gy'ayitamu ng'emunyigiriza n'agamba nze ndikivaamu, naye waawulira obujulizi agamba kisoboka omuntu asobola okubeera obulungi, omuntu asobola okuddamu like omuntu yali alonda emmere ku station asobola okuweerera omwana mu international schools n'asasula mu dollars. Omuntu kisobola okubeera nga yalyanga mmere, yalondanga emmere ku rail station n'abeera ng'alinnya ennyonyi ng'azikyusa bukyusa. Ekyo kiwa omuntu essuubi, omuwala ali eyo oba omuvubuka ali eyo nti sijja kweyonoona, sijja kugwamu ssuubi anytime Katonda agenda kunviirayo. That's why nze sikkiriza abantu kulaba crown yange nesogera like scars zange wawe zaava okulaba crown. Kinyumira nnyo okwogera nti nava eno nasulanga ku bisubi, binnyumira okugamba abantu because sikyabisulako. Yes, oyogedde ne ku nnyonyi ye yasooka sokoddemu otunyumize because abayinza okuba nga waliwo abatabadde wano kati nga basobola okulireetinga ku mboozi. Kati nze ennyonyi yange nasooka agenda Sweden. Bwe nagenda Sweden, you know, waliwo eyampita. Kati bwe ntuuka ogenda ku embassy ya Sweden, mwami wange namugamba agenda ofuna empapula ngende wa njagala agenda Sweden. Okutuuka ku embassy ya Sweden, visa sisa namugamba yegwe Beti Nakivuuno, namugamba ye, namugamba genda oleete passport ye, tagenda kola interview. Era nze saakola interview ku Swedish embassy, visa baasi bamubusibi nengende Sweden. Naye okugenda Sweden nalinya nnyonyi ya kiro, yali nnyonyi ki KLM, was it KLM daddy? Yali SN Brussels. Naye nagenda nesunako nga ngamba neebase oba ntunula. Nagenda okulaba nga ntunula nga ndaba ennyonyi eringa teyeenyeenya, batandise okugabula ebyokulya ne ngamba kituufu. Ne baleeta ebyokulya nga bwe ntuulako mu ddinisa kwega bambi nalina amaalo mangi naye kaakati sikyalina maalo kubanga nzirinnye. Awo wennyini abayimbi abasinga tebawangala mu nfumbo nga mu abayimbi oba ba gospel oba abatali ba gospel. Kijja kitya nti gwe opraising nnyo omwami wo tulidde omuyita na dadi lirinnya n'olimuwa nga like olinga eyakajoininga omukono ng'omupya. You know, omwami wange namusaba Mukama n'amumpa, sigenda kuddamu nfumbirwe, nafumbirwa anjagala nange mwagala. Kati obulamu butambula bulungi. Kati ekyo kyolabe like nga kifuluma kyekyo kijjudde munda mu nze. Anjagala nange mwagala nekanga, you know, like agamanya ge mwise ye baby yani kugaba buli kirungi, you know. Ye muyembe buli ekimpomera mu nsi. Bali tubawe ku tip abalala abayinza okubanga laavu yammwe abagyegomba akoze atya okubanga naye n'omuntu we gwalina eyo. Nze njagala ogamba bawala abataagana kufumbirwa, kirungi n'otuula n'osaba Katonda n'omugamba Mukama, kubanga Katonda yenna nnyini myoyo abeera agiraba, n'omugamba Mukama ndaga omwami ono. Mukama n'akulaga Katonda yandaga omwami wange n'andaga nti yeye naye gamba mazima gali nti kasogedde mufumbira sirigwetingangako kugamba banayo nobo oba lwaki nafumbirwa omusajja ono amuhappy. Gwe gamba ndi mu nsi eyo okusanyuka eyange. Obadde ku stage awo n'ogamba abaana bakuvuga speed ne bagamba maama ovaayo otya noyogera ku kino bwe kiti mbadde saa statement egyoyogedde wali oddemu ogikkaatirize bamanyi nti obali tuli mu kusaaga okunvuga speed kukantu k'empale kubyomwana kuby'omuko waffe nebanda mukatwasha ebyo tubiddamu ebyedda anti bannyonnyole kaliko oyogedde wali nti bakuvuga speed nga bamanyi olinga bannazaala bali abaddo abaki aba analog kumbo linazala wa .com ndi nazala wa .com muche muba mumanya ne kukwanjula mwetegereza nnyo mujja kundaba maaso nga ntumbe n'omwami wange. Olwalero tubadde tusuubira okulaba ku Baby Gloria.
Gloria gyali you know like aliyo yetegekera mikolo gimuuba kadi tuzifuna ddi emikolo namwe mutuleke tujja bayita abagayi badde bagenda kukwata bali bakwata offside nga baagala oveeyo ogambe mbu omwami tomumanyi ekitabo kyali naye nze ne mbagulira amazima nti omwami mumanyi mutabani wange mumanyi mukye mba mumanya nti nafuna omwana omulenzi nali nazaala bawala basatu kati nina omwana omulenzi nina omutabani olina koyogedde ku kya finance n'ogamba bali basuubira omusajja piloti omusimanya akola mu gavumenti biki kati omwami wa Gloria ali ne 20s you know tebasuubira nti alina ekizimbe mu kibuga naye alina ebimumala kwe batandikira ng'abaana abato yes that's why kyekyo oddidemu akembwa kewaka embwa emumanyi otyanga muwalawo naye afunye olulenzi mpulira bulungi sikudde omufuna omuntu amwagala namwe mbasabira okufuna abantu ababaagala abatannaba bafuna katonda we munaatuuka nga mulina ababaagala namujja kitegera kyetwogera Gloria ali mulaavu bwetyo bwekola laavu ekola eti baagalana naye temumulabangako ng'akoze empisa endi mumulabye awambagatani akoze eki oba alina kyaleese mubeere happy naye nze I'm happy with my muko bajokisa bamwesonyiwe babeesonyiwa abaana bo tebabeesonyiwa bagende mu maaso baagala wabavaako katoyagala bagende bitunyumira kwega bitunyumira omuntu okubeera nga you attacking someone atakuliiko atakumanyi yes comment lwizaakunyiizanga kati golaba nkyanyiiga wesinyiiga nziraba nenseka negabambi kasita ngenda mu inbox like nengenda kasita ngenda eri like they call it what mu profile nemulaba nga bambi yandibadde naye like asaba katonda okumuyamba nga nze bwe yanyamba nengamba kalisinga naye asaba katonda namuyamba ngaomulaba yeetaaga buyambi maaso ga Mukama abamu balina busuubi okitegeera twali bubi katonda n'atuyamba kati ogenda nolaba omuntu ng'akyali bubi naye ate ng'avuma banne okitegeera ng'alina agenda mu maaso ga Mukama ne Mukama naye amuyambi okitegeera kati nze tebanyiiza kasita ngenda mu comment section ne mulaba n'abandi naye nga zoozisoma ezo why not I read temulowooza ate awaliwo ne besitawa time okubeera nti nno like bibeerako mbadde liitinga nga mwaka biteekayo bakulumba ne ku akawunti yo bannumba ne ku akawunti yange naye bebamanyi bakyo baba bamanya nazaala wa Jonas musanyufu nazaala wa Jonas musanyufu Mama, recently munnange singa ombulira bya gospel otya gaali nja kunnyonnyola si gaali kati Alian Skin n'okumumanya simumanyi saagala mwogerako erinnya oliwulire ndiwulira kati saagala mwogerako obugambo obusembayo eri bafaani bo ama bafanzi bange mwebale kujja bambe mu show y'ekikadde mwebale kuwagira abaana abatalina mwasirize Mukama abatuweera omukisa next year ndeeta show ennene next year not this year mbadde mu kino kye baategese next year nze ntegeka okubayita mwenna eri ennyumba empya zengenda okufulumya awamu n'ennyumba enkadde tusabirira kolabo nani eya Nazaala n'omutabani era tujja gikola amadadi tetugikole tujja gikola Mama,